Projan Media TV yonna gwe gy'osinziira gwali e Dubai, gwali e Qatar, gwali e Saudi Arabia, tukwebaza okubeera ku Projan Media TV. Nga budde we buti oba olinze story nze nga temuntumirako Freedom Victoria nkulabye era nkutumiddeko mukwano we bali kubeera ku Projan Media TV. Nabagamba onyiga akakadde n'obanga ofuna notification buli story gye tussaayo no commentinga netusobola okutumirako. Sulaina Amukolo, Best Joan, Sotia, Nabadalidia, Tom, Namuwawu Sharifa, Chigenyi Beka, Fiona Natukunda, Sauda Mchibi. Kale mwena mwebala okuba ku Projan Media TV. Nayo olunaku olwaleero tulina story gye twabawaddeko awo ya Rema Namakula. Mukyalo ono alina akayimba ke yayimbye obulungi, akayimba ako ak'eddiini. Naye Rema yavuddeyo engeri nti social media yamuwandiiseeko nnyo ne bagezaako okulaga nti akayimba kalinga yennyiniko Rema. Nga buli omu alaga nti akayimba engeri gye yakayimbyemu nga kalinga akake. Naye Rema yavuddeyo ne yeesamba ebintu bino. Nabagamba nange akayimba just nakasanzeewo kaaliwo kuva dda, nange nakabuukidde ebuukizi yadde nga challenge. Ne ngamba why nange kankayimbi. We mba nakayimbye bulungi kirungi, naye ekintu kyokka nsibako nti kange si kirungi. Era n'agamba akakayimba total and completely si kake, era abantu balekerawo kamusibako. Wati wavuddeyo na clarifying social media okusinziira ku WhatsApp status yeeyo gy'olaba. Kale ffe tukuwa ebigenda mu maaso mu ggwanga we tunyumira karantini we tuwayaamu. Nagambye commenting erinnya lyo, ensi mw'oli, tusobole oba nga tukutumirako nga tusharinga we tunyumirwa. Projan Media TV nyiga notification osobole okuba nga ofuna stories zaffe what is happening around town. Yes.